munnabyabufuzi omugundiivu mu ggwanga lya Kenya Raila Amolo Odinga afudde. Odinga nga yabadde akulira ekibiina kya Orange Democratic Movement afiiridde ku myaka 80 mu ggwanga lya Buyindi gye yali agenda okujjanjabibwa obulwadde bw'omutima. Odinga yeesimbawo enfunda 5 ku bwapulezidenti bwa Kenya ng'omwaka ogwa 2022 yavuganyiza mu mukago gwa Raila Umoja One Kenya. Kitegerekese ng'Odinga afudde atambula era agenze omutuusa mu ddwaliro lya Diva Martha Hospital mu bukiikaddyo bw'essaza lya Kitalo mu Buyindi ng'amaze okufa. Odinga abadde atambula ne mwannyina muwala we n'abakuumi abamuwereddwa gavumenti ya Buyindi ssaako omusawo we gwe yagenda naye okuva e Kenya. Amawulire g'okufa kwa Raila Odinga gakakasiddwa pulezidenti wa Kenya Dr. William Ruto bw'abadde abikira bannansi ng'asinziira amakago bwa pulezidenti e Kenya. Fellow citizens, it is with deep sorrow that I inform the nation of the passing on of the Right Honorable Raila Amolo Odinga, our former Prime Minister, Kenya's foremost statesman, and one of Africa's greatest sons. Ruto alangiridde ennaku musanvu ez'okukungubagira nga ne bendera z'eggwanga eriyo mu Kenya ssaako n'ebitebe bya Kenya byonna mawanga amalala mu kiseera kino zeewuubira wakati wa mirongooti. In honor of the Right Honorable Raila Amolo Odinga's extraordinary contribution to our nation, I have declared a 7-day period of national mourning, during which the national flag shall fly at half-mast across the Republic of Kenya and in all our missions abroad. Ategeeza nti ayimiriza emirimu gyonna gy'abadde alina mu nnaku omusanvu. As a mark of respect, I have postponed all my public engagements for the coming days, and I ask all other public servants and leaders to do the same so that we can join the nation in this period of mourning and deep reflection. Ruto era ataddewo akakiiko agenda okukola ku by'okuziika ng'alagidde minisita w'ensonga za kabinenti Musalia Mudavadi ng'alina ennamwandu Raila Odinga okugenda e Buyindi okulaba nga bazza omubiri gwa Odinga nga walwamu ne gavumenti ya Buyindi era nga bakuziikibwa mu bitibwa byonna mu ggwanga lya Kenya. Our former Prime Minister Raila Amolo Odinga shall be accorded a state funeral with all attendant honors. Ruto atendereza obuvumu bwa Raila nga bwasukka okulwanirira abanyigirizibwa bokka naye n'abantu bonna. Agambye nti eggwanga lya Kenya lifiiriddwa omuntu w'amaanyi era omuzira w'eggwanga. Kenya, Africa and the world mourn the passing on of a giant of democracy, a fearless freedom fighter, and a tireless warrior of good governance. Raila Amolo Odinga's name will forever be etched in the story of our republic, a story of struggle, sacrifice, courage, rule of law, hope, and of our pursuit for excellence. Bannakenya bangi bakungubagidde Raila Odinga gwe bagamba nti abadde musajja wa njawulo era abadde mpagire wa byobufuzi by'e Kenya. And everybody you talk to will tell you that as a result of the handshake, peace came back to the country. What I would say cuts through his entire career, the resilience. Raila was an enigma. Raila was a pragmatic leader. Raila was a futuristic leader. And Raila Amolo Odinga was a man of peace. And it is a dark Wednesday for the whole world. He is difficult to define. He is different things at different moments. Yes, he's a pragmatist. Yes, he takes opportunities when they come. But I don't think there's any, I don't think we can find one label that will work with Odinga. Mukuzoka President Ruto ataddeko maka ga Raila Odinga gasangibwa Nairobi okukungubaga gyatuusiriza obubaka obusaasira nnamwandu n'abooluganda bonna bo abawagizi ba Odinga beeyiye ku nguudo okumukungubagira naddala mu bitundu eby'obugwanjuba bwa Kenya n'ebitundu bya Nairobi. Kwa sababu tumepoteza kiongozi Subaru, kiongozi nguvu, kiongozi Raila Amolo Odinga. Bwana mu ggwanga bannayuganda ab'enjawulo nabo bakungubagidde Odinga. Our client Dr. Besije
through me, has asked me to pass his condolences to the family and friends of Raila Amolo Odinga. Tufiiriddwa omuntu mukulu nnyo abadde omuntu w'amaanyi mu politics z'e Kenya, z'e East Africa ne politics za Africa. Raila Odinga tujja mujjukirako okwewaayo n'alwanirira ensi okubeera mu demokrasiya yamutuusa okuyingira mu makomera nga wala abeesigye wano. Era tujja kumusubwa nnyo Raila Odinga abadde kyakulabirako nnyo naddala abo abaagala enfuga ey'amateeka. Njagala kumusiima kubanga yali opposition naye okubeera opposition tekyategeeza nti takwataganya ne president aliko. Apart from that, I think it's one politician that Africa will miss. The way he has handled his politics in Kenya is not like the way we handled ours here.